omukyala gwe bayita LYDIA JAZMINE bannaffe abapoliisi bali mu nteekateeka kubanga banoonyereza olw'ensonga nti ekivulu kye kye bayita firstborn ekyaliwo nga lumu omwezi ogwokusatu ekivulu ekyo mwafiiramu omuntu. Omukulu no baali bamuyita Aine Bonus, omukulu no nga bategeeza nti yakolako mu UCC ne ku UBC. Obuzibu nno buva ku ki? Kigambibwa nti ku kivulu kino kwaliko omuyimbi ng'aze n'eggaali ye, wabula nga omutegesi yali tamukkiriza kuyingira era nga n'omutegesi yali tayagala ayimbe. Kati basangawo akavuyo mu mbeera eyo, omuwagizi yali azze okuyingira ebibye wakafiiramu bw'atyo. Kigambibwa nti bamukuba peeva era n'asobola okuba nga atwalibwa mu ddwaliro. Akavuyo ako nga weekali ng'abaana b'eggaali baagala okuyingira, abamu ku baali n'omukulu gwe bayita Aine badduka nga bagezaako okutaasa obulamu. Bwe badda okukomawo nga babagamba ate munnamwe gwe mubadde naye uli bamukubye peeva. Embeera teyali nnyangu, kwegezaako kuba ate nga bamutwala emulago era ekiro ekyo kyennyini we yafiira. Kati poliisi eri mu kunoonyereza. Omwogezi wa poliisi n'emiriraano omukulu abamuyita Patrick Onyango yasobodde okuba ate ng'ayogerako ne bannamawulire n'alabula abayimbi abalina eggaali nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso mu nteekateeka eyo era nga bagenda kutuuza wakati omutegesi ne management ya LYDIA JAZMINE ku lw'ensonga eyo nti ekivulu kyali kyabwe n'abayimbi abo abaali mu nteekateeka eyo abasobola okuba ate nga baviirako omuwagizi eyali azze okusanyuka ebibye okufiira mu mbeera eyo. Poliisi esobodde okuba ate ng'erabula abayimbi abalina eggaali ne babbawunsa abeefudde ab'ekitalo nga bakuba abantu ababeera bazze tugeze omuntu agenze mu kivulu gwe bbawunsa totegedde ki kimuleese ate gwe n'okuba bukubi. Poliisi mu nteekateeka eno omukulu Patrick Onyango yagambye okunoonyereza ku misango kiri bwe kiti. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye omusango guli ku poliisi ya Jinja Road. Bali mu kukola okunoonyereza ku musango gw'okutta omuntu. Bino bibaddewo mu bitundu bya Hotel Africana nga lumu omwezi guno. Omugenzi ye Aine Bonus abadde alina emyaka 40, omutuuze wa Luziira mu Nakawa Division. Kigambibwa nti olwo nga lumu omwezi guno mwaka guno ssaawa nga 5 kwekiro Aine ne bane balala babadde babiri badde bali mu motoka ne bagenda ne bapakinga motoka mu Airtel House Wampewo Avenue ate ne batambula ku bigere okugenda eri mu Hotel Africana. Waliwo kivulu kya LYDIA JAZMINE badde egenda mu maaso nga naye bo bagenda mu kivulu ekyo nga bakatuuka mu gate ya Hotel Africana waliwo akavuyo akabaddewo ng'okulwanagana, waliwo abantu abamu badde balwanagana. Enteekateeka yeeyo ku kivulu kya LYDIA JAZMINE ekyali ku mulyango eggaali nti waliwo eggaali y'omuyimbi. Obuzibu buva wano. Bande bali ababiri ne badduka ne bagenda, ye Aine n'asigalawo ate oluvannyuma waliwo yazze n'agenda nategeeza bali abanne nkwano gye nti omuntu gye badde mutambula naye wuuli bamukubye agudde wansi ali bubi toyo naye n'abamuyamba ne bagenda ne bakwata Amine ne basitula Aine ne bamutwala paka ku motoka ne bagezaako okumutuusa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi ate oluvannyuma nafiira mu ddwaliro nga bali mu kumujjanjaba. Ffe twakoze ogwaffe amangu ddala. Waliwo omuvubuka twakutte bamuyita Kimera Sharif ali mu kaddukulu kaffe ng'agenda kutuyambako. Gwe bayita Kimera Sharif ye yakwatiddwa, nkutegeezezza nti yakubwa omuwagizi oyo. Kati Kimera Sharif y'omu ku baali ku ggaali gwe baakwatako, yagenda okunnyonnyola ggaali ki eyo eyaviirako akavuyo akali ku mulyango gwa Hotel Africana ewafiira omuntu. Mu nsonga ezo zonna poliisi ewuunize abayimbi abalina amagaali. Bw'oba weegenderezaako abayimbi bangi bazze beekuba era ne beesuubiza n'okwetta oba oli awo ng'amaanyi gabatta. Owa poliisi agamba bw'ati
naye twagala kukubiriza abantu mulanga bagenda mu bivulu naddala abayimbi oba ogenda mu bivulu tetugaana ogenda mu bivulu naye genda mu bivulu ng'omanyi ogenda kuwagira muno genda mu bivulu tokola obuvuyo oba bagambye nti twagala abantu bweti ne bweti toleeta costa namba abantu yagala bayingire bayingire mu kivulu kyo naawe oyinza okusapootinga muno omuyimbi muno saasula ssente abantu kuba otambule nabo kasita bagambye oba twagala abantu 5 ba 2 abasigadde basasulire ssente tokola kavuyo totandika okulwana naba security abantu yagala kuyingira okozesa amaanyi. Ensonga bwe yali bwete ku Africana omuyimbi nga bamuganye okuyingira azze n'eggaali costa namba mbu be bamukuuma abamugamba wakiri basasulire ate ye aganye bamugamba tojja kuyingira mu kavuyo ako omuwagizi yali ayingira kwe kumukuba peeva ab'eggaali babawoninze bwe bati. Ensonga z'amagaali tugenda kugikwasagana manyi ffe kusooka tukozesa kintu kye tuyita poliisi n'omuntu lwabulijjo community police tujja bayita twogere nabo abayimba batambula n'obugaali nga tumaze okwogera nabo singa bagenda mu maaso nga bajemeredde kiragiro kyaffe tujja kukozesa omukono gwa kyuma. Katulinde enteekateeka yeyo omukulu gwe bayita omukulu Patrick Onyango bamubuuzizza waliwo abayimbi ab'eggaali abayimbi abamu batambula ne zisipule akyogeddeko bw'ati. Private security institution private security guards madala waliwo ekitongole kimu balina obunaanyizibwa ku kitunda wadde nga oyinza ogenda nokola ki magigula buli omu asobola nekukina kitegedde buli omu asobola okubeera ne sipule naye nga waliwo ebitongole ebitunda enteekateeka eyo yazisipule ati ensonga bwe ziri eggaali ne babbawunsa abafuula ab'ekitalo abasooka okukozesa amaanyi nga tebakozeseza bwongo baba bawoneze mu nteekateeka eyo omuntu ajja mu kivulu g'osooka kukozesa maanyi ate nga walisoose kuwuliriza ki tosooka mugaana mbu ate togenda eno g'osooka kuba babbawunsa mwetereezemu ku nsonga eyo musooke kukozesa bwongo ng'emibiri oba oliawo girindemu katini wadde tukimanyi mugiina naye poliisi ebawonize bwetyo abayimbi eggaali babbawunsa ng'omuyimbi ojja n'ekibinja kyonna ng'ogamba oyagala kiyingira owagira muyimbi wo poliisi egenda kutandika mu nteekateeka eyo